Kyannaku ensi eno simanyi lwaki etwemalizaamu bwereere. Omuntu osobola okkera ku makya n'okola omukolo gwo n'oyita abantu abamu b'omanyi nti abantu bano bempise bazze kunsanyukirako, nolowooza nti oyise bantu babo, oyise bantu balungi, b'omanyi nti abantu babo bazze kukusanyukirako oba okukuyozaayoza, kumbe nga mu bantu b'oyise mwe muli ab'emitima emibi abagenda okumalako essanyu, abagenda okutwala obulamu bwo n'okusiraanya obulamu bwo. Omukyala gw'olaba mu katambi ako, vidiyo ze ziri mu circulating all over social media, oba mbadde mpitayita ku internet nange nensanga gundi ezo ne ŋŋamba okugenda okusoma ku story y'omukyala oyo. Omukyala oyo amannya ge bamuyita Tina Nakachwa, era amawulire gentegeddeko nti omukyala oyo alina ekitongole kimu gy'abadde akolera nga yakulira abakozi. Ekitongole ekyo kirimu n'owekitiibwa Nakiwala Kiyingi. Omukyala oyo yakola omukolo. Mu kukola omukolo gwe abantu abayita, omukolo gwali gwa kitiibwa era ng'omukolo gw'omukyala oyo gwali mulungi nnyo kamala. Abayimbi bangi bajja ne bamuyimbira ku mukolo gwe, ab'amannya okwali Rema Namakula, okwali King Saha, era nga bonna omukyala oyo Tina ye yabeerondera kuba akasente ye kaaliwo era nga ne bbawe musajja wa kitiibwa. Omukolo gwatambula bulungi era nga bw'omulaba mu katambi awo yali musanyufu nnyo, nga takimanyi nti lwe lunaku lwasembyeyo okuba omusanyufu, kwegamba y'embaga ye eyali esembyeyo. Omukolo guggwa gwali bulungi, abantu baanywa, abantu baanyumirwa, era yayanjula bbaawe mu bitiibwa mu bulungi, buli kimu kyatambula bulungi. Abayimbi baaliko ab'amaanyi, King Saha, Rema n'abayimbi abalala, era omukyalo oyo yabeerondera ye kennyini nnyini. Omukolo guggwa. Omukolo bwe guggwa bategeka, bagamba awo omukolo guwedde, katugendeko ku ki? Ku honeymoon. Wayita ennaku 2 ng'omukolo gw'okwanjula gwakaggwa, balinnya emmotoka bagenda ku Entebbe Airport basobole okugenda ku honeymoon yaabwe gye baali bategese oluvannyuma lw'omukolo oguggwa. Batuuka ku kisaawe Entebbe, omukyala yazirika nga tebannaba na kuyingira mu ku check-in. Olwatuuka ku kisaawe omukyala n'agwa eri n'azirika. Omwami ne yeebuuza omukyala abadde ki? Ne bamuyoolayoola awo ne bamuteeka mu mmotoka mwe baali bajjidde bamutwale mu ddwaliro. Omukyala ogenda okumutuusa mu ddwaliro yafiira mu kkubo, nga talwadde, nga takoze eki, tebamujjanjabye, talaze sayini yonna nti abadde mulwadde, nga abadde mulamu ttuku, n'akutuka n'afa. Embeera nga zino eno zitera okutuukawo kubanga tufunye kwegamba gundi nnyingi. Abagole bafiira ddala ddala ku mikolo. Abantu abalina emitima egy'ekko bangi. Asobola okuba ow'ekika kyo, asobola okuba mukwano gwo, kubanga be bantu be tuba tulina mu bulamu. Oli n'akeera ku makya n'akulaba ng'okoze omukolo ng'ogw'omukyalo ono, n'agamba ankolako otya, ansooka atya okwanjula, tajja kunyumirwa. Anfunako atya omusajja omugagga, lwaki afuna omusajja omugagga? Tebajja kubeera bonna, nja basiraanya. Abantu balina ettima bannange, buli muntu asaana n'abeera mwegendereza. Simanyi buti omuntu bw'ayinza kukolamu, kwegamba bw'okola omukolo n'otayita bantu
oba okoze omusango. Abantu basobola okugamba nti ffe n'atatuyita, naye mu butuufu bw'oyita abantu ab'emitima emibi gye bava. Mulimu be tuwulira nga babaliisa ebintu ebitategeerekeka. Olina akwata emmere n'agiyiwamu ebintu ebicaafu. Mukama Katonda tusaasira famire y'omukyalo ono Tina Nakachwa. Tugisaasira nnyo, naye kibi ddala bannange. Omuntu n'akulabira ddala nga gwe amuyiseeko, n'atamanya nti buli omu abeera n'omukisa gwe, n'otta munno olw'essanyu lye. Omanyi byaba yakola okutuuka awo waaba atuuse. Golooza ye agenda okutuuka waba yatta muntu. Aba yatta muntu. Ekintu kino kinnumye nnyo. Omukyalo ono ekintu kino kinnumye nnyo kubanga osobola okwesanga nga mukwano gwe yakimukola. Osobola okwesanga nga abafamire ye mulimu ababadde tebamwagaliza kuba na ssanyu bwerityo nga be bakimukola. Naye ate abo abantu abakimukola yasalawo n'abaleeta kugamba n'agamba sigenda kukolera mukolo guno bbali, kanguleete waka ngukolere ewaka. Naye yafudde teyalwadde, babadde bagenda kwana emmundu ng'omukolo gwakaggwa wayise ennaku 2, omukyala n'afa. Yazirikira ku kisaawe ku airport wano Entebbe nga bagenda kuhana emmundu. Bamuleeba bamuddusaddusa mu ddwaliro, omukyala yafiira mu kkubo nga bamutwala mu ddwaliro. Naye mukijjukire bannange mwenna abandaba, abantu ab'emitima emibi gye bali. Abantu ab'emitima emibi bangi, abantu abatatwagaliza. Oli asobola okujja nga yeesesaasesa, kumbe lwerumbe lwe weesemberezza. Oli osobola okumulaba ng'akwesesezaasesezaako, kumbe anoonya waakusemberera, akutege akatwa, akutege eddogo. Tuwulidde keesezi nnyingi ez'abagole nga bafa nga bali ku mikolo gyabwe. Golooza babeera bokka. Lwaki afa yakamala okukola embaga? Kitegeeza waliwo baba tebasanyuse. Kikyo lwaki abantu bakeera ku makya ne beesonyiwa abantu. Kati nno abantu bakeera ku makya n'oli n'agamba nze omukolo sijja gukolera waka, omukolo nja gukolera walala. Ate siko tufune ekifo ekirala gye tuba tukolera omukolo gwaffe, tetujja gukolera waka. Abantu bakeera ku makya ne basalawo ensonga ezo. Tolowooza nti baba tebaagala kussa mu maka gaabwe bitiibwa, nedda. Beewala ebintu bingi. Baba balabirawo nti waka teri ssanyu. Ab'emitima emibi bangi. Omukolo katuguteeke ku woteeri emu. Omukolo katupangise amaka tugukolere eyo ewatabeere malogo mangi. Kitalo nnyo, kitalo ddala eky'omukyala Tina Nakachwa. Tusaasira famire ye munnange. Katonda abagumye. N'omwami Katonda akugumye munnange.